Ensonga z'okutunda abawala Abannayuganda mu bwamalaaya mu kibuga ekya Dubai, abakungu mu ggwanga lyaffe erya Uganda babiyingiddemu era nga we twogerera omwami Abe ono abadde akulira ekikwekweto ekyokusaabaza teekako n'ekyokukukusa abawala Abannayuganda abanyirira obulungi n'abalimbalimba obbawa emirimu n'abatuusa mu kibuga ekya Dubai n'abawa abasajja ne babeebakako kirindi ekyaviirako n'abawala abamu okuva mu bulamu bw'ensi. Bino nno nga byalabikidde ku BBC y'ensi yonna era nga bano bamaze ebbanga nga bali ku mikutu, buli mukutu nga be bantu be bamu be balaga. Wabula kino we kyagudde mu matu g'omukulembeze waffe mu ggwanga lino erya Uganda, ye yagambye nze obwo obuseegu sigenda kuba nga mbukkiriza, si wano si walala wonna, si ku bawala bange, si ku bazzukulu bange. Omuntu eyeenyigiddemu ekyo ekikolwa abeere nga anoonyezebwa mu nnambiro, ngenda kuba nga nkwatagana n'abakulembeze abakulembera ekibuga ekyo ekya Dubai basobole okuba nga bamunoonya mpaka w'anaaba nga akwatibwa. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, akwate ku kade nga buli video yonna yonna gye nteekayo ebatuukako bulungi nnyo. Komenti nga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti bwe tuba tutadde ku mikutu gino. Emikutu emirala kwendi nga Facebook, ku TikTok kwendi, ku Instagram kwendi, ku YouTube kwendi, ku Thread kwendi. Jangu gwe oteekemu Sheila Adita page ogenda kubanga ondaba bulungi nnyo. Ensonga z'Abaganda baffe Abannayuganda be bakukusa ne bafundikira nga babatadde mu bwamalaaya ne babakozesa ebintu ebitaliimu nsa nga mwe muli okubalya ebisiyaga nga babayita emabega, abasajja babakozesa emabega, mwe muli okubaleetera okwebaka n'ebisolo nga omuli embwa, eŋŋamiya n'ebisolo ebyenjawulo nga bibakozesa ebibaviiriddeko okulwala obulwadde bwe bateetegekedde, bwe batamanyiiko mayitire, bwe batamanyi bujjanjabibwa butya era bujja kuwona butya, omuli okubateeka mu bifo ebisanyukibwamu ebyokwetundiramu, teekako n'okkola obubagabaga obwesisittaza, ng'obubagabaga obwo obukolebwa nga mwe muli okupama mu bumwa bw'abaana bawala abo, okubaliisa bbi, teekako abaana bawala abo okuba nga basangula abasajja emabega nga bakozesa emimwa gyabwe buli bwe bamala okugenda emmanju. Ebintu ebyo byesisittaza neenzijukira, nakolako akatambi nga mbagamba ku kye bayita potipati esangibwa mu kibuga ekya Dubai n'abakyabagikola. Vidiyo eyo nagikola n'etambula nnyo ensi yonna, ne bampandiika nako era bw'ogenda ku Google okwo n'oteekamu amannya gange agamawulire ojja kuba ogalaba nti nakola vidiyo eyo n'etambula ensi yonna n'egiraba, wabula Katonda n'annyamba nga mulimu ensi endala nga Nigeria, Kenya, Tanzania abamanyi nti ebyo ebintu gye biri, naddala abali mu kibuga ekya Dubai ne bakwata vidiyo yange nabo ne beongerezaako ate bo ne baleeta n'obukakafu. Nze yakola akatambi ako nali ŋŋambibwako bugambibwa omuwala omu gwe baali bakako okukikola, nansindikira message n'aŋŋamba kwe kurikodinga naye ate bali abaateekerayo ddala bo baateekayo ne footage. Gw'atabiraba osobola okugenda ku mikutu n'oddamu n'obisaakingako bajja kubanga babikulaga. Bye bino bye tugamba abaana abawala, temubeera nnyo desperate. Bannaye bikaabya n'amaziga, temubeera nnyo desperate. Mukkiririze mu ekyo ekitono kye muba muyina, mugumiikirize. Oli waddembe okugamba nedda. Muyige ng'okwesalira amagezi n'okwekubiranga enduulu. Bw'olaba omuntu ng'akozesa ky'otasobola, genda omuwawaabire bannamateeka gye bali. Jangu oyogere. Ekyo kikuveeko. Naddala ate nammwe abantu Bannayuganda bannaffe, mulekeraawo okukozesa Bannayuganda bannammwe ebintu ebizibu ebibateeka mu matigga. Gwe okwata otya omwana wa munno nga naawe oli muzadde, oyina abaana ogenda kira ku makya owase, okwate abaana ba banno baliise empitambi obakombese mu bubiina bwa banno, gwe kyotasobola.
otunda abaana b'abendi babaggyemu ebintu byabwe by'omunda babakozesa emabega ne maaso babasiyage olw'okuba ggwe oyagala ssente naye kubamu akafaananyi singa mubaddemu owuwo era nga tukuba omulanga eri abo bonna abasobola otuyamba omusajja oyo muyambe bannamateeka mumunoonye asobole okuba nga akwatibwa era nga tusaba omukulembeze waffe owa Uganda ekintu kye yayogedde kikolebwe mu bunnambiro omusajja oyo anoonyezebwe e Uganda wano bwe bamulabako akwatibwe bwe bamulabako eyo gyali akwatibwe ne mu nsi ze endala z'agenda ddukiramu akina London nayo akwatibwe tuvumirira ebikolwa ngaawo ebiti bannange bikyamu si birungi yadde n'omulundi n'ogumu bityoboola tebiyina makulu yenze Shila adita akamanyi kirowooza katambe nga kano